mwabala kwekumira ku mukutu ogwa Uganda Life Science zisigawo muri shiti. Muite ku 0709965852 okufuna eddagala erijanja obulwadde bwa ulcers, omugejjo, pressure, sukaali, amanya agaluma, abaami nga mbutuufu ensonga ziri ez'omu kisenge olagaya ebikyatambula bulungi takuwa enamba. Kati ababba pikipiki nonno enkola badde bagitutte e Kenya akosa ne South Sudan. Bano babadde piki zino eno bazireetera mu bimotoka ebya box body, baziteeka wansi ne baziyiwako obumonde, baziteeka wansi ne baziyiwako karoti. Kati g'omuntu bw'ojja oba omusirikale bw'ojja okucekinga ogenda okulaba ng'olaba bumonde, ogenda okulaba ng'olaba karoti, ng'obaleka nga batambula nga beeyongerayo. Kati nonno ebikwekweto bigenze maaso n'okubanga bikolebwawo ewansanso zone esangibwawo e Katwe, bagenze maaso n'okubeera nga bakwata pikipiki 5 ziro nonno nga bazabbibwa Kenya, ate ne engine 4 nga nazo ennamba za Kenya. Kaadi 19 ne kaadi 8 eza South Sudan. Pikipiki zino eno babaddenga ndowooza bazibba ku bantu oluvannyuma ne bazireeta sayidi zaawo e Katwe. Kati enkadde nga bagenda maaso n'okubanga bazitemamu sipeeya, ate endala ne bagenda maaso n'okubeera nga bazikyusa emitto, bazikyusa endabirwamu kossa ne madigadi, hayi bagenda maaso n'okubanga bazitunda. Ezikyali ennamu bazifunira kaadi endala, ate ne bazizza katale ne bagenda maaso n'okubeera nga bazitunda. Naye baneeno polisi egeze maaso n'okubanga ekola ekikwekweto era negenda ddala maaso n'okubanga ena beekutte. Awo nga tuvuddewo Jime akatwijuka ono nonno oluusi yeeyita Mulema Mayanja. Mulema Mayanja ono omulamuzi yagenze maaso n'okubeera nga amusindika amukomera. Omulamuzi Mariam owa Marion ne Musiima agamba nti ono ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwa Desemba, omusirikale amanyikiddwa nga Ayebale Ivan yagenda maaso n'okubanga amugwikiriza mu bitundu bye ye Mulago n'amukwata. Ono mu kumwekebejja yamusanga ne layini za Airtel 5 eza MTN, oba yamusanga ne layini 5 nga kuliko eza Airtel 3 n'eza MTN 2 ne identity card 2. N'amubuuza ate bineeno obikozesa ki? Mugenda maaso n'okubanga amwekebejja, ono yagenda maaso n'okubanga agwa ku socks egambibwa okuba nti nno y'amagye. Jime nonno mutuuze awe mutungo B na B, mutungo zone B, ono yageze maaso n'okubeera nga akwatibwa, ate era ng'omulimu gwe gwakola yeetikka migugu mu katale k'e Nakasero. Kati ono bamusindise ku alimanda agenda kubeera ng'akomawo ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno gwennyini gwe tulimu.